I want to say this. Now that MK has come to identify and enhance the talents in this region, I'm requesting Baby Cool to, in coordination with MK Foundation, to bring a musical studio in Arua, where the talents of the youth can be enhanced to further their musical prowess. Baby Cool, kindly take it up. Go to MK. He's a 4-star general. You know that. Me, I'm just 2. That one is a big drum. Please go to him. We need a musical studio in Arua, so that you become the patron of it. Let the young guys sing. We are tired of watching the youth from Kampala, Baby Cool, in and out. Salvador, where are you? Don't sleep. Salvador, you are a son of the soil. Bring these things in here. Just a minute. All protocol observed. Ladies and gentlemen, thank you, General, for sending. In Luganda, they say, Osindi Sastami. He was on the way to fall. You only sent him further and faster. I've got passion for talent, and I have been coming to West Nile since the times of the insecurity. I have seen a lot of talent, and I promise you, that's my brother. That is my elder brother. This time, between me and him, no general issues. We are going music. We are going for a studio in Arua and a video camera in Arua. It is very good that the general on the top, the chief, gave me one to help artists in Kampala. I have divided those two, that studio, into 2. But in case of anything, I will begin by giving them one of the 2 studios that I have. And then the general will build on that. Thank you so much. Thank you, Baby Cool. Afande Sir, that was all. Ensonga ya Geno ntuufu nnyo era ndi musanyufu nnyo kuba nti Geno ensonga ng'eyo agisabye omuntu ng'anze, kubanga Geno amanyi nti nvudde mabega ng'ekyo kye njagala. Njagala kulaba abakulembeze bali interested mu kutegeera ebizibu by'abantu, then noonya identifying abantu abasobola obisolvinga obakwase task. Kati nze mu bya music, definitely bwonkwasa ebya music nina okubituukiriza. Kati banoonyeyo n'aba sports so that to growing a talent ezo, because mu Uganda teri nsi mu nsi yonna esobola kufunira abantu mirimu n'ebamalayo, but esobola okusolvinga ekizibu kya employment. How? By starting with what people have, the capital they have. The first capital abavubuka gye balina is their talents, and you can nurture them from young. So bw'obatandikira wansi nga banetaringa, government esobola okuwona ekizibu kya lack of employment mu future. So okusinziira ku kyensabiddwa ekyokuleeta studio Arua, ekyo ngenda kikwasa maanyi ne MK wamu ne team chairman okulaba nti nkola studio eyo wana Arua. Naye era n'omukulu president nali namugambako dda nti njagala zikola mu regions zonna. Every region bweba ne studio, even if the country has 50 studios in different regions, nga buli region ejeruningira ng'eriko facility, ekizimbe kyabwe, ebyuma weebiri biri handle, plan yonna weeri. So this is going to be the gear up.
abantu abatulaba ku Soul TV engeri gye bawuliddemu nti ogenda kutandikira wano Arua kati abalala regions endala beebuuza ffe mutuleseewa kyembadde njagala ensonga eyo gikati bo bakole batya okulinnya omuti ogutandikira wansi ku makoola. Today Arua esabye tesabidde yo nga yo Arua esabidde West Nile ate era nesabira n'Abannayuganda ne regions endala kuba toyinza kikola wano ate n'otakikola walala. So indirectly tulina coming up with the plan ng'emalayo Uganda yonna naye nga tulina okutandika n'Arua very soon. Then tulabye abavubuka bangi nga bazze balaga interest nga bagamba nti at least muzeeyi bw'anaaba nga awumula balina standby generator MK ate abavubuka bangi nnyo abakufollowing abakugoberera ensonga eyo gw'ogyogerako ki? Of course kirungi nnyo okwetegeka muzeeyi wanaawumulira ffe tube nga tulinawo leadership yaffe gye tumanyi nti egenda kutuyamba for continuity. Ekigambo kya continuity kikulu nnyo. Obutaluuzinga mirembe gye tulina kyekisooka, obutataganjula ggwanga kyekyokubiri, reconciliation kyekyokusatu. N'omuntu okuba nti we are coming up with a person alina experience. Eastern Central Africa omanyi tubadde n'ebizibu bya insecurity. Mu nsi zaffe ezi-neighborhoods ezo olaba aba-rebels gavumenti bazigiramu Uganda yezeeyamba. Uganda keeping a peace mu region eba yeetaasa yokka eba tetaasa bali kuba singa ensi ezitudiridde zibeera n'entalo then abantu bagenda kudduka bajjewa mu Uganda. Bwe bajja mu Uganda ba refugees batuleetera endwadde bajja ne boccupying emirimu empisa enkyamu ebintu bikyakuso ng'omugezi omusirikale ogendayo ewaabwe n'obakuumira emirembe ne basigalayo so that Uganda is peaceful. So omukulembeze mu be tulina okuleeta etiketi esooka gy'alina otulaga alina okuba n'amagezi mu bya security eya Eastern Central Africa. Ekyokubiri alina okuba nga muto si muto nnyo alina okuba nga mukulukulumu akuzeemu nga kwegamba ategeera leadership. Ekyokusatu alina okuba nga muntu atya Katonda ate nga respecting abantu. So nze ndowooza MK bwe tuba bakutegeka future president tuli ku mulamwa mutuufu era batono nnyo bendowooza nti bayinza okumujjana batono nnyo. Lastly, Bebe Cool, Salt Media is celebrating 8 years. Do you have any special message congratulating Salt Media okweza emyaka 8? Salt yange era akisegedde akubire kamengaleza amaanyi. Of course I congratulate Salt Media. Salt Media yeewaayo okutambula ne team chairman ne General MK ku mikolo okusobola okulaga abantu ebintu bye tubeera tukola. Abantu ebiseera ebisinga balowooza tubeera mu bya politics. Kati wano bagabye bodaboda nga 15 bagabye ebintu bingi naye okugaba si kye kituleeta finding out those problems ze tusobola okuyitamu ne generation leader waffe MK nga ate ziri mu new generation. Okitegedde once generation leader yasobola okutegeera ebizibu bya generation n'abitakolinga direct. Era ku bintu bye tudiscussing ennyo we discuss sports and talent, sports and entertainment lwebyo ebiri ku mwanjo gwa MK. So neyanza nnyo aba Salt. I congratulate you on your 8 years. Mbalinze ku keke. Neyanza tuyanze